Eno ye wake up call mu programa etuli omukeeze. Kasekende wagenzeeko mu China Town super store. Nabadde nitaga ntukeyo olunaku lw'eggulo bangaye bagaddewo ko. Abantu babadde bazirika. Naye abantu ababadde ku wabweru awo. Waliwo omuntu yakoze akagoye nagana naye abantu ababeera mu kibuga bulijjo batumazeeko eno emirembe lwaki buno n'abantu bammwe. Abantu bazirise. Bagaba ebintu biri eyo bya layisi. Ate bamu bakisuusiza mbu paso miliyoni 2.5. Ndaba ng'era ekiyinza okukosaamu abasuubuzi oba ngaye kiyinza okukosaamu eggwanga. Era ensonga nti jjukira nti kirimu Bachina ate abasuubuzi ensonga ze baali bakwatako zaali z'Abachina. Omusolo baba babinika mungi tosinga investor. Kati ayinza tulambulula ensonga zino ez'ebyobusuubuzi mu butuufu bwabyo nga bwaludde mu byokusuubula. Nsuubira tunoonye ku Mwami Issa Ssekitto, omwogezi wa Kasiita tulambululiremu ku nsonga zino. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jebaleko ssebo mukulu Ssekitto Issa. Nawe jebaleko nnyabo. Nkale ono Mumbejja Frida ne Kasekende ku China Town store. Abantu bano tubalabye nga bavuddeyo ne babako ebintu ne babiteeka ku bbeeyi eya wansi ennyo. Kino tekigenda kukosa bannakibuga oba bannayuganda ababadde batunda ebintu byabwe ku ssente ziriko wagguluko. Ekyo ekintu ndooza bakibala bakigenderedde kubanga kirudde nga bakipanga. Kyayagala kujja ku mulembe gwa Ambassador Onemi nga ye Permanent Secretary wa Trade. Naye tumunyonnyola obulabu kirimu ne tumulaga nti abantu abo China ebateekamu ssente mu byenfuna bakiyita duty remission nti bwe baweereza ebintu obusiness mu Africa bo baba bafuuse ba exporter. Kati buli muntu yenna akola export nga muna China bamuwa gye bayita duty remission. Ssente zonna zaataddemu mu musolo ne mu kibazimuddiza nga baagala competing oba out-competing abantu baatwalidde ebintu ebyo mu mawanga gy'alaze. Ekiruubirirwa kyabwe kyakutunda firiya goods zaabwe ate n'ekyokubiri okufunda abantu baabwe abayitirivu obungi ebyokukola ate n'ekyokusatu okugyamu otusente baba baggyemu batuzzeeyo okulaakulanya ewaabwe China. Ani ali emabega wa kino? Abali emabega wa kino gavumenti ya China yennyini. Uganda bwetazuukuka eggwanga erikubye ekigwo. Naye ate abantu babadde bagamba ate mubaseera nnyo ekisusse. Kaakati bo kye bayita okuseera ennyo teri musuubuzi asobola kukuseera bw'abanga afunako. Naye emisolo emingi tegisobozesa munnayuganda kutunda kintu ku ssente gy'olowooza eya wansi ennyo. Era abasuubuzi bafissaako ke katono ennyo. Omusuubuzi yenna bw'aba afuna waakiri abisanya ne banne ye n'atunda n'amalawo n'addayo n'anona. Naye bw'olaba tasaze kitegeeza nako. Eky'omukisa omulungi ku luno kino ekizze ne bannamakolero bennyini bajja kugwa. Kati ekyo bannamakolero ba wano tebasobola kuvuganya na inferior goods za China singa gavumenti eba ekkiriza ozireka bo bazitunde ku retail nga n'omuntu ayagala akamu akafuna. Eggwanga polisi gye ligamba eyabbayo Uganda Build Uganda egenda kugwa kubanga bintu byabwe ffe tubadde tulina obitunda abo babbayo Build Uganda tetujja bitunda nga naffe tugudde. Nabo tebajja bikola kuba tebijja kufuna katale ka tukompitinga bintu bya China
abachina bewola sente ku bitundu 2 ku buli 100 ng'amagoba. Ffe twewolera ku bitundu 2 ku 18 ku 20 okusoba ku buli 10. Tolina bw'oyinza kuvuganya na muntu yeewola sente nga China yalagira banka zaayo nti mubawe sente beexporta ababitwala ebweru ba outcompeting abamawanga eri gye balaga deliberate policy ya China. Netwogera n'enkonome ey'ensi ey'okunsi yonna after America. Tolina bw'oyinza kuvuganya nayo kuba yeekola ebintu mu billions of copies. Waliwo kye tuyita economies of scale. Ofulumya empapula 1000 esente ze bakukyajinga tezenkanankana n'afulumya empapula 10. Ziba za njawulo. Afulumye nnyingi nnyo ng'abo afulumiza ku busente butono kubanga because of economies of scale. Olwekyo Kagame makolero kabalere ffe abasuubuzi tujja kugwa singa ekintu kino tekiggalwa. Mwe musaba kiggalwe. Tekirina makulu wadde akatono bwe kati abantu benjoyi kondoza baguleyo bwe bagula naye ne bwe gavumenti yennyini nga terabanga nguya ddalu. Eddalu lijja jjigwa emale emabiki nagwe eddalu ate emale ekiggale. Kino kyenkugamba nkyogeranga eyasoma obusuubuzi kwogeranga abukoledde emyaka egisukka mu 25 ng'ate nkola kye nasoma. N'olwekyo njogera nga siteebereza abakuba polisi z'ensi nzisomye nziraba nzimanyi amawanga gonna agakkiriza okukola bino biChina City. Gamaze ne gatomera kubanga gwe teweewuunya omuntu okugamba nti import trade mbi mukole value addition nga ye president. Ne bukyate n'ayimportinga abachina babireete. Nze nkubuulira kuba natuuseeyo. Wakozeko ka survey n'obiraba. Kyogera ku bye simanyi. N'olwekyo ebitundu 95 ku buli 100 nga babireese nga babiguza ne ssekintoomu ze zimu ku nsonga 3 ezalemerera pulezidenti okuansalinga paka leero. Tumubuuza babagwira bamazeeko abantu emirimu ogenda bakola otya kati ate abongedde bwongezi leverage kumalirawo ddala emirimu n'emitono egibadde gisigaddewo. Kati mugenda muteeseteese kukola mutya ku kino ekiriwo kye kiddako kiriwo nga pulezidenti tunaddamu kumulaba era tumwepikira. Kati okumwepikira okumulaba tamulaga side B Museveni nze mumanyi awulirizaamu oluusi n'abulwabubulwa naye kyakola ng'atabuddwa. Kati kyekyebuzaako twayagala ennyo amakolero okwenkanizana lya Museveni pulezidenti ate bwakkiriza abachina baleete omuntu gwabwe baguyiwe wano basuule abasigadde bonna oluvannyuma bw'anaakibuukamu ajja agamba nedda eno enkola ajja kuzuula ekkubo lyonna eryo erikiziyiza. Ate nabo babiyeewo nga abasikiriza babateeke mu katego tumale okugwa nga bakitaddeyo nga bw'onyiga lotale. Bw'omala okunyiga lotale n'oteekamu n'olyayo olumala neekuwuuta bwe bakukuba nezewali ozijjayo. Kati kyekigendererwa kyabwera kati bano bagenze mu kagaming sports gaming ofuneyo bano abadde bakompitinga bagwe amale kyeyaguzanga emitwalo 2 akugamba 6 ng'ate nze nakiguzanga 27 oba 3. kati muyina kyakukola paka wemunasinkana pulezidenti. Tetulina kyetuyinza kukola okuggyako nga kati bwompadde omukisa n'enyinyonnyola tujja kwogera batutegeere bamanye n'ekizibu kye boolekedde nga teboolekeza ffe basuubuzi boolekeza ggwanga ddikuba kigwo. Ku bigo ebingi ebyakatomerwa n'ekino kigwo kiddiridde buddiriza ebyo ebingi ebyakagwa. Ate kino kyo bakiyita kayoola kubanga buli kintu kyonna mwekiri tewali atajja kkaaba n'ababigula bennyini bajja kumala bakaaba.
ne banaaba bazze nga bazze kubigula nga balowooza nti bajja bifunaawo ojja genda okwekanga nga bannyinaabo ababaweerezanga sukufiizi bayambako kati bike wagula emitwalo 3 kewali olina okugula 45 oba 5 oli kwe yajjanga ssente zaweereza Nabisubi aweereze Aisha Nakitto azzeeyo omwana ku ssomero kati naawe nja kwesonyiwa kugambe weerabirira abaana bo ate tokyasobola kali akatono ke wafuna newagulayo kakijja akamu n'owagira oli ese yange yaggalwa kati sikyasobola kukulabirira munnange tweyanzizza obudde bwo bw'otuwadde yanziza mukwano neyanze nkale ssebo ye wake up call mu puroguramu etuli omukeeze.